otya mukwana tuteminga live oli otya munange n'ogamba kanneeteekeko data kanfisa obudde mbere nga nteekako streaming live at Living Arts mbere nga ndaba Tina ani gwaleese olunaku lwaleero. Yes, olunaku lwaleero nga bulijjo olunaku lwakuna tuba tuleeta omuntu mu studio tuyinza omuntu omulungi omuntu owakabi n'atuulira biki ebigenda mu maaso music wetwetwetwesa abayimbi n'atubuuza side ya music omanyi tukyaza bazanyi ba firimu tusaaza buli muntu gw'owulira nti alina career gya building eri oba kyagattako eri Uganda. Toweerabira ku streaming live at Living Arts bambi tubaga tuwulira nga naffe tusanyuka kubanga ogamba wayi kankwata nusu bitaano oba 10 oba mmeka mbere nga nteekamu mbere nga ndaba firstborn Tina. Yes, ku mulundi guno nga bulijjo nyingiza omuntu wakabi simanyi oba muyimbi oba wandika filimu oba azannya oba like ayina byagenda okwogerako oba kojja anti bonna tubeera tubayingiza wano wejjina at Living Arts mu studio zaffe natunyumiza olugendo lutambula lutya biri biti eyo biba bityo obulamu abutambuza atya ate bannanga olwabeegana kano akantu mufumbo si mufumbo guys temutamusumbwa abantu bange abasinga bendeeta baba tebagala basumbuwa. Yes, nkwaniza mu studio zaffe. Nange neesiimye okubasanga. Amannya gaffe. Amannya? Kawoya Medi. Kawoya Medi baba baje. Aizen Kawoya. Kawoya bazzukulu ba Kasujja. Abeddira engeye. Hayo tulina munange mu studio zaffe. Kawoya okola ki? Kawoya musajja akola ebintu ebyenjawulo. Mu mirimu gyange eginfudde okutuuka wano. Yes. Ndi musajja mukozi wa firimu. Ndi mukozi wa firimu. Ndi director. Ndi muzanyi. Ate nga ndi mu testers w'abayimbi. Testers bana bategeka testers aba promoter. Asobola okuba promoter. Kyokka ate era asobola okubeera omanyi wa promoter bulimu ebika. Yes. Osobola okupromotinga omuntu ng'omusanze atambuddeko olugendo. Kyokka tusobola okupromotinga omuntu ng'omugje ku 1 n'omutuusa waggulu. Kati nze ndimu eyo kabiba. Kati byonna tugenda byogerako. Naye mostly nja kusabira kya director ku firimu. Ebibuuzo nina bingi bujja noonyayo ku director gwenkyaza finally mufunye. Naye katusooke ne ku promoting omuyimbi. Omuyimbi oyo bwe promoting omuyimbi osanga yeetagisa ki gwe okumupromoting. Oba olaba nga tamanyi kuyimba n'ogamba kankwatemu ono omuyimbi ayimbe. No, olw'okuba nti tuli company nti Up Arrows Entertainment nga company. It's Up Arrows Entertainment. Up Arrows Entertainment ya company gye tuvaamu oba gye nvaamu ne bannange bonna. Era nga ndi omu ku ba director abagiddukanya. Nti olw'okuba nti tuli company twaccommodatinga abantu ab'ebitone ebyenjawulo. Kati mu bantu ab'ebitone ebyenjawulo tutwaliramu bannakatemba, that is to say abazanyi ba drama, comedy and whatever, abazanyi ba firimu, then n'abayimbi. Kakati mu bayimbi omwo mwe tutasosolera nti omuntu azze amanyi azze tamanyi, as long as ekyo kyawulira mu mutima gwe kyayagala okukola era nga Katonda yakimuteekako ekisa ne tukimuzuula. Katemba simanyi kuyimba. Nenga mpulira njagalo nenga njagala okuyimba nenga omanyi ebintu byanjawulo nanti waliwo okubanga tomanyi nenga njagala naye ng'oyagala. Yes. Naye ng'ate mu butamanyabo ekitono okiina ng'obulako kupolishinga. Kale newabawo okubanga tomanyi ng'oyagala naye nga n'ekitone tokola ki nakyo nga sekirina n'ekitone tokiina Katonda nga teyakikuwa nenga neekaka bwekasi. Yes. Kati ke tusobola okuyamba ne tuguidinga nti wankubadde oyagala kukwata kkubo lino naye ate bw'okwata lino lisobola okubeera better for you. Ne kati basinyiige nga nze ngambye nzizemu ku kyakuyimba ate n'onzijjayo. Ate olina okumanya wozze nti waliwo amateeka gaawo, waliwo brand ezimbibwawo. Kati olina okutegeera nti kye tuba tugambye tuba tumaze okukuzuulamu nti kyekyo kijja okubeera. Kubanga bw'oba olabye nti ono ate nyinza omuteekamu ezange nezifa. Nza okukola kino ng'ate nze neraze nti manyi okwe. Osobola okuba ng'okyagala naye ng'ekyamazima
Katonda nga yakikuwa naye ng'oluusi kyegomba bwegombe. Bannanga naye kati nkangeze nze gwe promotinze abananga batuyiwayo nnyo n'olabira ddala nga kyobadde omusuubiramu si kyomufunyemu. How would you handle that? Omanyi ebintu ebimu tebyebeereka. Abantu bangi tubeesiga wabula enjawulo eriwo nti mu bintu kati nga kampani nga Up Arrows singa tumala okusayininga omuyimbi tukola agreement eyo emukuumira ku kampani okumala ekiseera kye tuba tukkanyizaako wabula mu kaseera katuukidde okuba nga awulira nti yali etaaze okukyusaamukko oba yeetaaga okusigala ng'atambula naffe oba n'asuumuse ku ddaala ly'awulira lye yajjirako asobola okutuuka n'agamba director nti akati munnange wano wentuuse oyo ng'aba wakisa kugamba nti omanya awo wentuuse oyo ng'aba wakisa abalala bakola bati anti yes kigambe nti abantu Katonda si be bamu mulimu asobola okugamba naga director kati omanyi nti nafunye program banga badde ntambula under management ya Up Arrows kakati ate ninawo kyali wange ate tali mu Up Arrows ate yandagadde tutambule naye ate tasobola kusayininga kubeera mu Up Arrows kakati muyinza kunyamba mutya kati omuntu ng'osobola nti then bw'owulira nga tokyafiringa comfortable kubeera ku kino then oli ready okusobola okugenda ne kiri as long as osigadde otambuza career yo kubanga ffe kye tunoonya mu kyo kwekakasa nti omuntu gwe tutambudde naye tetumuleka kyekimu nabo bagenze n'atwerabira gw'amaanyi tetufuddeeyo kasita agreement yaffe obanga ogitambuliddeko bulungi ebbanga lye tuba tusanyuze naawe naye n'abantu abo gye bali wali ofunyeko omwana bw'atyo bayina temuswala ne director naye kenyini mubeerawo ne mutuyiwayo ne baneeba baana yes nali mbafunyeko munnange omuntu abeerawo tebadda ne beetonda ne bagamba muneetuutu tubirabyeko nadda naye nga naye nze sisonyiwa nze siba nakkubo liddamu kuyingiza anti omanyi omuntu buli lwabeera ng'ayingira mu kintu abana bingi byasuubira kakati mu kusuubira okwo oluusi tusuubiramu ebitasoboka bwe n'olowooza nti bisoboka kakati buli lwojja ng'otambula otuuka n'olaba ng'oluusi byewasuubira si byolaba naye ate nga mu lw'okuba nga tobiraba just waliwo bisuubira busuubizi ni an impossible way kakati awo oluusi abamu kiba disappointing ayagala atandikira ekkololo naye nga ne mu bbaale waabwe gyasibuka tebannaba kutegeera nti ye gundi kati olina kumutandikisa ku gurawundi naye ng'ate yayagala kutandikira kuba Sheraton sawa oluusi wabeera obuzibu ku bayimbi tuyimba naye maama si bangu naye tutambula nabo oba obisuubira tutambula nabo kubanga tubirabyeko bingi bye tulabye ebitakyasobola kubeera nti bitumalamu amaanyi oba kijja okay katuddeko ku director director otandika otya okutandika ng'ogamba omanyi kanfuuke director mu movie kankole bwenti ekirowoozo ekyo okifuna kijja kitya mu mwaka gw'2009 2010 nali nsoma 2009 2010 bategenda kudduka 2009 2010 there mama 2000 badde mpiseemu no 2009 2010 I was young nga nsoma nali mpangalira Busega Busega kakati waliwo kampuni sijjukira bulungi oba kati yekyali erinnya eryo naye kyemmanyi kati saawa zino weeri kimanyi oba kiyinza okubeerako okugyogerako because naye kiyinza obutakola nnyo makulu yes kakati waliwo kampani obeebaza maybe sigirinaako buzibu kampuni eyo ndooza mu kaseera kano bagiyita Ramon mu kaseera ako twabasaba
nga tuli bato nga bonoga nti obwana bubeera ku kyalo bulaba kubanga bajjanga nnyo Busegeyo nga tebannaba kuzimba Northern Bypass eyo nga bashutingira nnyo mu bifo ebyo byali ebyegundi kati nga tubeegomba nnyo netugenda ne tubasaba ne twagala kuzannyako mutuyambe naye nga bala tuli buto bagamba mmwe kati mwe musobola kukola ky'abaana bato mukyasoma bagamba kale okubakkiriza password ebayisaawo buli muntu agenda anoonye ka t-shirt buno t-shirt obw'ebiwombolo bw'amagye nga password gye batuwadde baga buli akafuna tugenda kumuyingiza mu firimu ndowooza aba biseera bwe bali bagenda kukola firimu ya Who Killed Captain Alex kirabika ebiseera ebyo mabega kaakati ne batugamba buli aleeta akati-shirt ako password emuyingiza netunoonya obuti-shirt ife koyambala ye password ekola ki ekuyisaawe netunoonya obuti-shirt tugenze Bulengeyo Mutale tugenze Nateete obuti-shirt bwatugana wattu ne butubula completely nga baba watasikenzebo era twamaliriza munnange tetufunye kakisa kakisa ne katufiira nange balimba ke kakwakulizo ke batuwako kati batusaba wadde 10 tebatusaba wadde ebbaluwa oba ki kubanga twali tuli bato bali babagoba bugobi kubanga buti-shirt mwe mwabulabako ng'eri ababwambala ebiseera bwe baali tebannabuwera nga bw'okanoonya okafuna naye ndooza twali bubeezi unlucky mwali nga bameka mu kubunoonya twali abantu nga bana abaana nga bafiirwa nnyo twali nga bana fine era temwazakolijumeza habo obusaati bubula obusaati bwe bwabula ne tumanya kati gujja bagidde tulina kuddayo kubeekubako kubannyonnyola era batadde ne baatugamba kimu kyetwabagamba bwe muba temunnakifuna teri no entry tewali mukisa neŋŋamba nonno kati omukisa gwange ndaba gutandika okugenderera ngamba ndeka tukoze ntya kyomukisa omubi mbiseera ebyo ne tuddayo ku ssomero ndowooza twali mu luwummula so wali eri mwali mu holiday twali mu holiday bwe tudda ku ssomero ne tusoma naye mbivaako olwo ng'olwo sikyalina option yonna bonna bendaba sibalinaako wensobola kutandikira naye nga of course nkyagala nnyo nnyo nga kubanga nze kuva mu primary yange nali musajja omanye abakuba amadinda instruments xylophones oba something like that nga ndi mukubi wa amadinda ndi muzinyi wa creative dance kugamba nga mpulira art omuwulira mulimu gwe muwulira mu musaayi gwange era not until benagezaako okusinkana okwogera ekyo ekibiina tebaba wa chance tebatuwa chance naye sibanenya kubanga chance bagitwaffe netulemu okukola ki netulemu okukozesa yatulemu okukozesa naye nze ng'omu kyampa motivation okumanya nti kisoboka kubanze nali mmanyi tibogera mu firimu ezo omuntu bwetaaga oba nakukola ki oba olina kubeera nga ovuga na bezi nandaba ebintu bizibu nnyo naye bandaga nti kisoboka osobola okukikola yes singa oba nga otuukiriza requirements of which ezannema naye bwe nagenda nkula emala high school nengenda ku campus nengezaako okwogera okunoonyereza okukola research ku ki kye bayita firimu ne art era mu kaseera tekaali kawanvu nnyo nalina muzeeyi wange nga yansookayo n'akola ekibiina kya firimu muzeeyi wo mu industry emu n'agamba gwe wasangayo already nga yakusookayo taata wange my father ate tujja ne ku question y'abataata my father no si biological father but taata wange omuto nga tuli myaka gye gimu yes twali myaka gye gimu kati ye yali yansookayo bamita Christ nga yansookayo n'akola ekibiina baali bakiyita fresh talent fresh talent nakyo kyabazanyi ba firimu of course kyo kyali kyabazanyi ba firimu specifically kati n'oyingira eyo kakati nampita nali ndi ku campus because ye yali amumanyi from back my capacity nampita nagamba jangu obeere ng'onnyambako ensonga ezitali zimu emba nemereddwa netubeerawo of course nasanga ayina abamemba nga webali bangi bamemba nga 20+ netubeerawo nga nange ndi memba ng'era bwe tutuula nkuwulira memba nentuula nensirikira awetaaga okuwabula muwabula privately
nange era olaba tonnaba kuyingira kikya director naye ng'olaba ono mwana akozeewo akasobi. Yes, nga nsobola okukiraba because art nali mmaze okumukolako research ku campus. Which means wakola MDD. Namukolako research n'ensomako ko certificate. Kakati bwe tutuuka ekiseera muzeeyi wange oyo n'afuna omulimu. Agenda ku traveling from Kampala ng'agenda up country. So agenda up country n'antegeeza n'angamba waategedde Medi nti njagala kutambula. Ne mugamba ogenda kutambula nti Fresh Talent ogirekedde ani? N'angamba nze mpa ssente. Ku ebyo bye mbadde ntaddemu byonna nze nkuguze brandi osigale n'abaana ngo batambuza. Mugamba ekyo kinaasoboka ekyo. Abaana mpozi ng'ogenda kujja obanyanjulire mu butongole nti bannange wadde ono mbadde mulaba nga tutuula naye naye abakirako mukkiriza agenda tandika okukola ki? Yes. Kakati because yaninamu trust eyo ye alaba nga I can make it. Naye bwe yamaliriza of course namuwa ssente nakikkiriza ne muwa ssente. Ate kya ssente yandibadde akukwasa bukwasa nagajula because yali ateekamu ssente naye kati nalinga nga muli warding ekyo yali ataddemu before. Ate nga yali agenda which means company abanga badde agirese emabega. Abanga agitunda njogera ennyango. Abanga agitunda. Kakati bwe muwa ssente n'agenda. Naye ensobi gye yakola n'atajja kunnyanjula mu baki? Mu baana bano. Yes. Kakati nensanga akaseera akazibu. Okeera ku makya abaana nga bazze mu rehearse ne mbaga kati mbadde ntula kati nze kutula ku ntebe ya director. Kakati mbabuulira nti banne mwategede nti kakati nze mukama wammwe. Nga gwe nyini gwe weeyanjula. Ne mwategede nti kakati nze mukama wammwe omukulu yankwasiza obuvunaanyizibwa obuddukanya ekibiina kino. Nga tenako muyambi yenna gwe kenyini weeyanjudde. Nza yeeyanjula nza asigaza buli buvunaanyizibwa bwonna. Katonda wange. Era ku baana nga 20. Wasigazaako. Bwe nkugamba ebigambo bino nti bonna bagamba ffe tetukumanyi ffe twamwana esente zaffe ogula t-shirt tugenda gula ID zaffe zonna kazikuddiza kati mpozi nga gwe gwe kikola. Neŋŋamba bannange oguze kampani otaddemu ssente. Nguze kampani kumbe nakuba nti ina amabanja. Kumbe ina amabanja abaana basasula t-shirt basasula ID zaabwe tebannazifuna. Nsigaza obuvunaanyizibwa bwe sitamanyiiko mayitire. Ate n'abaana babo bagenzi. N'abaana baganye. Kakati ngamba nkoze ntya. Siriikirira nalina kyali wange mutuuza mugamwaka. Wategedde. Siri bwekiti ne bwekiti. Abaana mwalimu abaana abatinitini ndowooza era mubaamu omuntu nga asobola okuba nga awulira ayagala ekintu nga tafudde nnyo ku mbeera gy'agenda kuyitamu. Kati mulimu abatinitini abaasalawo ne bagamba okay wadde kiriwo ekityo ffe weetuli nze n'abanga okkiriza nze wendi wadde abalala baganye. Nafuna abaana ndowooza baalinga 3 ku baana 20. Ku baana 20. Era I can recall them. Baali banna. Asooka yali Justin Bella. Owokubiri baali bamuyita Franka Roots. Owokusatu bamuyita Brenda Shina. Owokuna bamuyita Judith. Be baana banna. Abaasigala mu kabaya. Kakati abaana abo ne ngamba nkoze ntya. Kakati olwo bo batudde ne batandika n'okugamba ffe tetukumanyi era tojja muna kutuula wano ffe katusigale nga twetwala buli omu director tusigaze kampuni yaffe. Ne ngamba kati erinnya Fresh Talent kampuni nga yo kirabika sijja kugisobola kanzikirize nti nafiirwa. Olota omukulu nga tomugamba nti ekiri eno abaana bakubira naye nga yayina yangamba twasaganya bintu gwomanyi yakivaamu n'akola ki n'akindekera naye nga kati gwomanyi naguza zibyo twayanguza kapa mu kutiya neyongerayo munnange bwe ntuula wansi nenfumiitiriza ne ngamba nno ekikulu kya byonna mutwe ekikulu sirinnya lya kibiina
ekikulu siba memba, ekikulu mutwe gwa muntu agenda kutambuza bantu. So kye nakola nga nkola draft nafuna erinnya Up Arrows Entertainment. Oh, so where you're the founder, CEO of Up Arrow. Yeah. So when nafuna erinnya ne nkolako paperwork omutinitini ne nkwata akalango ne nkatala ku radio. Ne mpita abaana okukola auditions ezasookera ddala. Bajja tebatuswaza bo. Ne bajja. Era ndoza it was 2019. COVID is recent one. COVID yali tannajja wano waffe. Naye nga era it was that era ye. Akati 2019 tutambula abaana bajja ne mbafuna. Bajja ne tukola by that time twali tulina story gye bayita Empeera y'Ekibi. Empeera y'Ekibi ye firimu yaffe esookera ddala okushootingibwa. Tugishootinga Waina material no, tetwalina kintu kyonna. Tetwalina kintu kyonna. Kye nalina kyali kimu mutwe. Ebintu ebyo nga bimenya basazi ba ssente okugamba nti ofune kamera ofune biki byonna byonna ate mutwate shooter. Of course byonna byo byakuteekamu naye nakkiriza. Ne manye kati kino ekintu kenkitandise Katonda nkulembere. N'okuyita mu bugubi bwonna. Ofulumya firimu bagiyita Empeera y'Ekibi. Ofulumya firimu gye bayita Empeera y'Ekibi. Amwe abaana tebakusumbwa manyi abazannyi waliwo awe batuuka nga ne bakivaamu ku end. No, olw'okuba nti ebiseera ebyo embeera ali tennaba kubeera nnyo ndooza bibiina bingi nnyo baki. Twafunanga abantu nga bakola n'okwagala. Of course nga baagala nga babeerawo ne mbasuza mu kampu ne bakola batya nga bafaayo nga buli omu ayagala. Era ekyamazima kiri nti firimu nagishootinga naye saafunamu nnyo bantu bagala nti watono mutaddeko mu firimu ate avuddemu paati esooka ate paati eyokubiri tabaddeewo bonna bannyamba ne bakola ki ne babeerawo. Tumaliza okushootinga ne tuteekateeka premier yaffe. Firimu eyo yennyini batandika n'amaanyi ne tuteekateeka premier ne tuteekamu ssente zaffe bulungi tusasula ekifunzo lwa Club Obligato. Tusasula Club Obligato tumaze n'okutunda tiketi Bombo Road, yes. Ne tusasula ne tutunda tiketi nga wabulayo weeks ezo banyambuka waggulu ku bayita batya ewa Bakuli. Nalimba mu Arua. Firimu eyo gye baje editingira Empeera y'Ekibi. Nava kugifuna. Tula weeks 2 tuyingire show. Wabula weeks 2 tuyingire show. Neno owulira amawulire bagamba tewali mmotoka kuddamu kutambula, tewali muntu kuddamu kuva mu nnyumba nga byakyeyonoonero, omuggalo guyingiddewo. Amaanyi ganzigiramu awo n'enjula okutuula. Ng'oli mu ggulu okomawo epaba kyokka gundi etuuse. Ate 14 days bataddeyo, ate 14 days zezibulayo ng'ate ze balangiririddemu obutaddamu kutambula. N'ogamba eyaguze ekibiina kiri leero le. Enyambo bono yankulimira bukolimize yanguza kiki. Nga sinnaba kufuna ku kisanyu. Ne mmanya kati kyekizze. Era nakubira abaana bagamba mwategedde nti ababadde baagula tiketi zaabwe oba abadde baasaba okuzibuukinga batusonye okubanga naffe ekifo ssente zikikwatiddeyo tetugenda kuzituddiza. Kyamukisa mubi nti abamu baali baatwala tiketi nga tebannaba kuliriizinga ssente naye nga bagamba tukuyisembayo mujje mukime ssente. Of course nga tufunye abantu bangi abaali batusuubiza okubeera. Naye tebatukwatirayo. Olwo ababali baguze tiketi tebabasaba ssente zaabwe. Baali bantu balungi era nabo baategeera nti sife abakiyise kubanga ffe abasinga okufiira okusinga bo. Tujja tuyita mu COVID. Tutambula tushuti ne mu COVID twashootingayo era mu COVID omwo wakati mu kuvumirira watukeseera ne bata tuyingidde omwaka ogusooka guweddeka ne tushootingayo kafirimu kaffe baali bakayite The Nightmare. But are we going to see those movies? Tujja kutandikira kaddakaawo after The Nightmare. So tumala Nightmare ne tutambula mpola ngera tukyali mu COVID. Nightmare films zonna zirimu nga luhola. Nightmare eri slightly holistic.
naye producer asobola okugifunako awo kyemmanyi kweri teri wala naye akuba nti yo mpanvu nnyo alina kuzannyako kapaati okusobola okutegeera amangu kati nga wakafuna wotunyumiza ka firimu ako manyi kati so bwe tutambula tumaze okushitinga Nightmare yo tolina story gyogamba nze kola yo story ya Nightmare ibest ku kino nekino eyina story tugiraba Nightmare eyo mu bufunze ekwata ku muwala eyafuna ekirooto mu kirooto omwo ne yeegwandiza omulenzi gwe yalaba mu kirooto ne yeekuba ku kirooto bwe yeekuba ku kirooto ne kimufiiriza ebirungi byonna bye yalituuseko mu bulamu bwe because of that kirooto ate nga muri life mu ebintu ebyo gyebiri it is ekirooto the Nightmare nkakasa bulungi bwe twamala okugikola abantu bagyagala nnyo because buli muntu yalaba story eyo nga yeebuuza how comes this to be true yet it was true kubanga it was a true story era ne muri life gyebiri yes it was a true story gye nafuna ennakaseke eyo nali nkola eyo atambale ngenda kubuuza wali wewandiiseko nga olaba wooleta omuyimbi n'omubuuza wali wewandiiseko lifestyle yo kati weeyimba kati eyange ng'omuntu sinagiwandiika naye nga tujja girinda ne tujja gifuna mu maaso gayo tunaba tukuza zijjubiri awo tujja gifuna inshallah yeah ofuna ekirooto ng'oli ng'ekirooto ekyo okuwandika Nightmare ofuna ekirooto it's a true story it was a true story nensalawo mbuulire ensi butyo omuntu bwe yalibadde atambuza obulamu okubujja mu ngeri gy'alowooza okubuteeka mu real life producer ndoza asobola otulagako kati nnyo bw'abanga ali ready nayo the Nightmare ekirooto fimu yanyumira nnyo abantu eyo okubeera nga banyweza nate mu bulambalamba embazi kiri mu sefuriya kalimutaka agamba kyeyagaliza embazi muntamu mwe kiri emikono taata yakkiriza gibeerewo ekyalo ne kigwa taata asituka kumbe taata we yali wennyini taata ali tandalaba ekiri mu ntebe taata agenda maaso yali awa sipiiti olengera eddogo lyengo amayembe bagasindikira mu ngo akyali gyo lidduka misinde ekirooto the Nightmare kawoya media wandi akasinga obuwanvu firimu yonna gyeri abantu baffe basobola okugenda ku mukutu gwa YouTube ogwa company Up Arrows Entertainment firimu gyeri ne bagiraba part 1 ne part 2 ekirooto yes otekamu ekirooto oba the Nightmare kyonna kyotekamu title y'oluzungu n'ey'oluganda zonna the Nightmare ekirooto yes oba ogifuna ku Up Arrows Entertainment okutekamu Up Arrows naye erinnyiro totugambye why mu mannya gonna lwaki walonda Kawoya Entertainment lwaki walonda erinnya Up Arrows sike kasaale mu Luganda olwangu ke kasaale akatunudde waggulu akasaale mu butonde bwako bwe kagenda bwe kati tekadda kafumita ekikatutte yes mu bizibu byonna bye twali tukkiriza okuyitamu erinnya Up Arrows nalaba nga lijja kutuukira bulungi nnyo ku ambitions zange era nesalawo nkozese akasaale akagenda mu bbanga no coming back okudda kwonna kuliba kudda na birimba kaffe tufumise tutadde up yes kogwe kolete Up Arrows exactly director omusajja muyiiya wadde tunyumiza wali eriko otufuna ekirooto bwe tukola ekirooto ekyo ne tukiteekayo kya mukisa mu bintu kyo twakikolera already mu covid nga tetukyalina option yonna tetusobola kola premier era twakikola ningamba abaana bange mumanyi tukole firimu eno wakiri ebeerawo for future use bali babatadde ne bagenda okuta nga tufunye mu setback
kubanga bammemba bangi nnyo mu kaseera ako baatwawukanako. Nange baatwawukanako mu mbeera yali enzibu ennyo nti abasinga emirimu gyafa, abamu baafuniramu embuto, abamu ne bafumbirwa, abamu ne bawasa kugamba obuvunaanyizibwa ne bweyongera. ate nga basajja batugaana. Kubanga bwe twabeera ennyo mu ggala abantu bakyusa minds mu bintu bingi. So twagenda okuddamu okukola officially ekyamazima nka bammemba bonna abasinga abaali mu firimu eyo ebitundu nga 7 ku 10 nga bonna tetubayina. Asinga ndowooza baali bakyala kuba abakyala tugamba mbuto ze zitubuuzizza. Abakyala baalimu bangi n'abaami abamu baatambulamu ne bagenda ku byeyo, but most of them baatusiibula mu bulungi era we are communicating bakyatusapotinga mu ngeri emu oba endala. Amiina tusiima bannange. Bagenda tebatukyaye. Naye ng'omanya embeera nga soogitegeera. Genda. So bwe tuva ku ekirooto ne tujja ne tukola firimu yaffe eyasinga okwagalwa ennyo abantu gye bayita Tokigeza. Tokigeza producer Kyemmanyi naye agiinako awo asobola abantu balagako akitinitini. Of course tekino bantu baffe bangi batannaddira afande kujamika egenda maaso olaba abayaye yeripa mu kadirisa afande n'ayita odamu n'ongoba mwana kanyoli akagenze. Yeah, final link pictures. Arrows up arrows entertainment up arrows banaffe aba up arrows okubeera ng'era banywereza ddala entandikwa mulambalamba akyali Joliduka Misinde saagala sawulidde saategedde up arrows entertainment film baana baffe abawano Kawooya Media yawandiika Owundo Brian nakola ku sound amaloboozi g'owulira so nga ate Nakigoye Esther ye makeup wa film etandise mulambalamba Owundo Brian editor waayo tugenda maaso era nga ttandika Mbiro po mwana mulenzi location manager songa Kawooya Media producer waayo ekyatandika Owundo Brian action ni cinematographer songa Owundo Brian era director kifaananyi kitandika mulambalamba saagala osube Kawooya Media yenga executive producer film etandika Kawooya Media era neera mutendesi ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso mu firimu kyene etandise twagala tugirabe ku mulundi guno Tokigeza The Love Letter. Yes. So yeyo bagita Tokigeza era yemu ku firimu ezisinze okwagalibwa ennyo. Ekiki Tokigeza kyali kyekyo ekikolwa Tokigeza wabula ekyo kye baali bagamba okugeza buli muntu kyeyali badde asaana agende ku Up Arrows YouTube channel alabe firimu kwa nange gyakirabe ekiki kyembasigeza abula togitunyonnyola tubeere nga tuyidde ekigenda okugiraba bajja kgendayo kyemmanyi buli ajja ogirabako ayina ekyokuyiga ate nga anyumiddwa naye firimu enjogerero omanye owulira abo omanye abantu bagamba firimu ate tuzizanye mu Luganda ate kati tuzoogeredde lwaki tuba twogerera firimu nga tetuzizanye mu Luganda. Omanyi ensi yaffe gye tulimu ejjudde abantu ab'enjawulo. Mulimu omuntu ng'alaba firimu not because ayagala kuyiga nnyo biki ebiri mu firimu but because ayagala kunyumirwa. Tulaba kunyumirwa. Wakati mu kunyumirwa omwo mwagenda apiikinga ebitonotono byakola ki byayigamu. Kakati ffe tukola firimu tuteekayo firimu 2 tukayo eri translated n'eri non-translated era omuntu wagenda ku YouTube zombi gye ziri ayagala okulaba enjogerere ebeerayo n'ayagala okulaba etali njogerere era nayo gyeri bangi nnyo abaginyumirwa so abantu tubaterayo variety naye olwokuba nti abantu baffe baasalawo abaatandika omusingi guno gwa firimu bannaffe be twasangawo abantu babatambuliza nnyo mu firimu ezo ez'okujubisa ez'okukola ki kakati weesanga nga waliyo audience eyalokingiraawo ng'olina okugisaavinga ne wabawo audience eriyo ate eyagala okufollowinga emboozi kakati eyo nayo tugifaako ne tugiteekayo nga si njogerere. Director wali okozeko ku kivulu? Ebivulu nkoze bingi.
kivulu kyekyo kyojjukira kyogamba kino ekivulu kyampisiza ddala bubi nnyo. Ebivulu nkoze bingi era bingi ebimpisiza obubi naye ate nebimpisiza obulungi. Waliwo kiri kali kolifa toweerabidde nga Kanone yatukola n'atutunza abaana bonna ne badduka. Katulaba n'esho gy'ogamba nkubuulirire nakola esho naye ndifa njirojja. Kaakati ekitundu bakiyita Kalagala Busiika. Busiika oli abantu. Naye twategeka show, I think it was Easter Monday, mwaka kyoba. Akangwerabidde. Nenga si myaka gya wala nnyo. Tutegeka show, omanyi Up Arrows tuli company. Nga bwe tugenda ku stage tusobola okukola buli muntu n'avaawo nga yeerabidde nti ne ku firimu ate weetuli. Yes, kubanga ati tuli balungi nnyo mu stage. Kuba mulinamu abayimbi, mulinamu abakomedi, ate mulinamu director. Yes. Lwaki mbate mukikola? Kakati mu kuba nti tukola nnyo ku stage, nina director gwe nkola naye bamuyita Inspector Gita Chaus. Naye ali mu Up Arrows. Yes, ali mu Up Arrows. Omu ku basajja abaayita mu mikono gy'omwami Katulu Bwama. Musajja ali experienced nnyo mu bintu bya art. So tukola naye ali focused nnyo ku bintu bya stage. Kati nze nembeera focused nnyo ku bintu bya screen bino. Music. Yes. Engeri gye tutambuza mu kampani eyo. So tuteekateeka ekivulu e Busiika ne tulanga bulungi ne tusasula ekifo ne tusitula abaana takisi zaffe ezo biri ne twolekera nga twasasulanga advertisement ku byalo. Nga balanga bayisaamu bino batugamba tulanga nga omanye ebintu by'ebyalo balanga ku bizindaalo n'osasula aba drive. Kati tutuuka ku kifo olunaku lw'okukola omwami eyatupangisa ekifo ndowooza twali tulinayo balance w'omutinitini. Bwe tutuuka nga tugamba musooke muntemere. Nga tumutemera tugenze twetegese nga tukimanya ayinza okwefuula. Bwe tumala omutemera yatugamba bulijjo yakwasaganya ebintu bya ground abeerako nga omanyi nti Busiika olugendo luwanvu mukko nga tusobola kubeerayo buli kaseera nga supervisinga. And by then twali tukyayiga nga tunaba kumanya nnyo buvunaanyizibwa ki bwe tulina okwetuma bw'oba ng'oli wakola show. So tutuuka ku ground nga mita nga bwe tuwe okuvanga wano ndowooza n'okukkiriranga bali nga ku Workers House nga ku Nassa wali nga ku Nassa nga waliwo ekivulu ekyo kyali ky'abayimbi abalinamu kumanya kusinga kuffe kuba twali tutandika butandisi. Naye ng'ebbanga lyonna bwe twagenda okukola research tetwalabayo posta neegi. Kati munnaye tutuuka ku kifo nga ne nannyini kifo yennyini gwe twasasula ekifo ate yali yagula tiketi ogenda okulaba abayimbi abali mu kifo ekirala ekyo kyennyini n'akola ki n'akidduka. Tutuuka ku kivulu tumala okola drive batugamba abantu ba wano bayingira ssaawa 3 ssaawa 4 ssaawa 2 abaana beeteekateeka bulungi bayira backstage tulinda batugamba ogumire mu ssaawa nga 3 bajja tubeerawo ssaawa nga 4 bajja tubeerawo. Ne ngamba abaana mwategedde muyingire ku stage bwe tunaatandika okukola ne bawulira munda nga mulimu bwana buto obwazze okulaba jalibu ne tumala okuba ekitibwa kya Buganda Lulimba Lugwanga so ne tutandika bega tutandike. Bwe tutandika ne tutandika okuzannya ninga tuzannyira kubanga twamala tuka bwana buto mufulume kati obudde bwamwe buweddeko kati ne tusigala nga entebe zino nga bwe twazitaddewo bwe tuzizannyira ne tuzannya ziba ziwera ssaawa nga 4 tusukawo bayimbi ne tumikisingamuko komedi tumikisingamu kati ziwera ssaawa nga 5 abantu ne batandika okujja mpola ne show yali okugwa ssaawa 6 ziwera 6 ogw'ekiro nga tunaba kukola kyatuleese twali tututa omuzannyo baali baguyita kalala nkoma mbikunta
gwabuna nnyo twagutambuza nnyo kumpi Uganda yonna abantu bagwagala nnyo ku nkomerero ya byonna. Kakati tutandika okuzannya abali munda ne bakwatibwa omugamba. Munnange ndowooza be baakubiranga abantu amasimu. Bambi. Timwategedde abantu mwabanyombe naye mujje mulabe ekiri. Munnange nga tukola tufuddeyo. Ogenda kuva ku stage boat. Owalese omunaana ogenda okudda ng'olabayo 15. Ogenda okudda ng'ola tugenda okumaliriza saawa zaalinganga 8. Okuyingira kwali kwa mmeka? 15. Zaali 15. Kalagala busiika. Ekifo baba bakiyitaani sijja kukyogera. Akireke. Sijja kukyogera. Naye tumaliriza okukola omusajja oyo yatukolako. Katutula tugamba bannange byonna bitambudde bwe biti naye ng'abantu olwo mulimu nga bameka? Abantu baalimu naye ndowooza baalinga ng'abantu nga 8. Baamala ne bajja abantu nga 8 naye ng'ekifo kyali kikyuza abantu nga 15,000. Kwegamba ng'omuntu bw'osimba kamera bw'oti ng'olabira ddala temuli bantu. Of course era ffe twakimanyi n'og'abaana mumanyi ku standard yaffe gye tuliko nti tukkirize nti bano be tufunye olwaleero be bajja okutwala obubaka nti munnange mwasuubba osanga bwe tulidda bajja kutukoleranga abalanzi nga tuguma nga tuvaayo. Unfortunately mu kumaliriza okukola kwonna tutuuka okuvaayo nga tufuna olutalo. Bafuna olutalo olwo lwalimu twalumbibwa abayaayi nga mukyali munda nga mufulumye nga kyewedde bwe tulumbibwa abayaayi ne bagezaako okuteekawo embeera enzibu ennyo era twafunamukko okukosebwa kw'abaana. Atugenda okumaliriza obusande bwonna bwe tubukuŋŋaanyizaawo baali badde bannange buli muntu afuneyo 1,000 oba 5 tutandikira awo nga bonna tulina kuwumalira mu ebyo ate kuba twamaliza ne poliisi tulina okugiwaayo enkeera kumaliza ensonga. Ne tumaliza nga sho tugikoze tugitaddemu nga tuvuddemu nga tulimu negative. Kakati ebintu ng'ebyo naye olw'okuba nti nga bwe nagambye nti nasalawo ne ntunuulira ekigambo up arrows. Ogamba you go up. I will go. Era bwe twavaawo ne tulanga shendala nyingi ne tukuba emubende Simon's Garden ne tukuba wa ne tugenda mu shendala Kiboga ne tugenda Masaka. Omuzanyo ne bagwagala nnyo kalala nkumambi kutera gwatunanye ne ku YouTube ne tugubateerayokko. Era abantu baffe abali ku YouTube basobola okugenda ne banyumirwa kutwabateerangayo ku ebimu ku baguyita batya? Leero ne kutekamu Up Arrows Entertainment. Omuzanyo oba olaba baguta kalala nkoma mu bikunta. Have to watch it. Kola omuzanyo gw'abatuusaako ewabi. Osobola okugunyumirwako. So bimu bingi bye tubikoze oba oli awo ebiyinza okuba nga omuntu bimumalamu amaanyi olw'okuba nti twategeera kye twagala tusigadde tutambula paka kati olw'ekisa kya Mukama. Okay, and director, okola filimu, you also do series. Okola filimu, necessary. Series sinzibo bannange kwasaganya. Yinza okuba nga oli wakati wa series omwana n'azaala. Oba wakati wa series omwana n'abulawo. Oba wakati wa series ate mbugundi twala tugenda. Bizibu ki ebyo bye tusanze mu directing mu filimu ezo? Ekituufu kiri nti filimu zirimu okusoomoozebwa. Zirimu okusoomoozebwa kw'amaanyi. Naye mu kyo olina kukkiriza nti gwe mulimu guliwo. Naye ebintu ebyo how do we gain tufuna filimu tuzifunamu tutya banna? Amazima gali nti filimu buli muntu azifunamu mu ngeri ye. Ku ssaawa ya leero strategic we omuntu gy'ayinza okugamba nti yeeno gye tufunamu filimu esobola okuba nga si nnambike. Wabula kiri nti buli muntu alina akataleke. Emabegako awo twakolanga filimu nga ezo eza Tokigeza Saani, twakolanga filimu nga tulina omwami omu bamuyita Kaggwa, ndowooza Kaggwa yali ali awo ku Majestic nga yagula filimu zaffe. Era ng'okola filimu n'ogitwalayo kasidi n'otambula
otambula n'abaana ne balowooza obusente wabulya naye nga mwana wattu gye wagiteeka omuntu akyagamba nkyajetegereza n'owuzika nga to oluusi tagiguze oluusi agambyemu byotasuubira kufuna so mu mbeera eyo akatale ka firimu yaffe ne kabeera katono mukko olw'ensonga nti gavumenti tennaba kutuyamba kututeerawo nkola nnambulukufu kakati buli muntu anoonya amakubo waliwo amakubo ag'enjawulo TV ez'enjawulo naye oluusi si byangu nnyo wabula olemerako then n'abantu baffe oluusi ensonga lwaki era tubasaba nnyo batuwagire ku mikutu gyaffe nga YouTube nti yo omuntu agenda n'alaba no wonna emikutu kwegiri YouTube kwetuli TikTok kwetuli Instagram kwetuli emikutu gyonna kwetuli oteka mbutesi Up Arrows Entertainment Facebook wonna X wonna wetuli naye waliwo kino ekibuuzo naye nga sinakubuuza kibuuzo ekyo ewaka wali akufumbira ettooke ewaka gyali ng'oli ggumite abaana babeegaana wano baddanga oleeta omwana agamba nze siri oyo aba yamufuna tanneeteekateeka tumutumire tumugambe no tukukakasizza besiti wange mukyala wange omulungi gyali bamita Naluyombya Shahida ba Florence tukutumiddeko fuulo wagala nnyo of course ankuumye babale tukoma mukwano naye ebisomoozebwa obusanze oti abawala nga beetegeeyo eyo mu firimu of course olina kumanya nze kankubuulireko mu biseera bwe twakolera firimu y'ekirooto nalina abaana nyoza abaana nga 7 naye ng'abawala be basingamu naye nakufunako okusoomoozebwa nga mu bawala abali mu kibiina bonna because nalina akakiiko nga akakiiko akatulako omuwala yali secretary wange omuwala olw'okuba nti omuntu bw'abeera kakiiko abeera close nnyo ne director kakati nafunanga okusoomoozebwanga abaana abasinga balowoozanga nti oba ndi engaged n'omuwala kakati nga ndaba bamemba bonna omwana we bamupinga especially abawala bamupinga yes bakola batananga ne doctor oba abaana bano balowooza nti tuli relationship naawe nangamba nno tekisoboka kubanga gwolina kyolaba nangamba nedda naye lwaki abaana bano bantekako nnyo embeera namuga simanyi naye nagenda okukinoonyereza nga omuntu asobola okubeera awo nga kulowooleza ekintu newankubadde nga tukolangako wadde indication yonna emulaga nti oyinza okubeera olina obwetaavu gyali kakati oluusi bibaawo abaana abamu bajja mu bibiina nga yazze kufuna ng'agamba nze kasita nfunayo omuntu bw'ati ne bw'ati kiwedde n'abamu ku bo kuba oluusi bwe tuba tujjuza foomu tulina akanyombero ke tubateerako ne tubabuuza lwaki oyagala okujoininga Up Arrows nga mu ebyo oluusi waliwo to get money to become celebrity to waste time to enjoy nosanga omuntu nga atikinza wala akagambo to waste time nga kitegeeza y'obulamu bwazze mu kibiina kubeerawo kunyumirwa kitegeera nga talina nsonga lwaki waali ngeri nga yumwali akati beeba abantu asobola okubeerawo nga ye alinda kimu oli mugamba nti munnange bba kati bw'oteefuga owunzika ekibiina kyonna okitomedde era owulirayo abagambo oyo director yakwana oyo n'asuula firimu azannya era omuwala mbu omugambako ebyomukwano bw'agaana okukikola omugaba mu firimu mostly you directors with time omuntu asobola okukyogera kubanga waliwo abaali bakikozeeko of course netokemebwangako kakati nze kambeko kyenkubuulira firimu mulimu ng'omuntu bw'akeera ku makya n'akola eddwaliro ng'omuntu bw'akeera ku makya n'akola supermarket nti mulimu ogutunuulirwa ate ogwakomodatinga abantu
abali mu relationship n'abatali. Kakati nze okkeera ku makya oba memba okkeera ku makya n'afuna memba munne mu kampani ng'omuntu oyo agenda kumuwasa ng'agenda kumuwasa tugeze osobola okkeera ku makya neŋŋamba Tina nti kwagala nga bonogenda ku church n'osangayo omuwala nga mugeze mu nnaku 7 n'omugamba naye nkwagala naye okwagala okwo kulina okubanga ku nsonga singa nkukwata nga mweyagala nga tewali nteekateeka erambikiddwa nti mugenda kukyala mugenda kweyanjula mugenda kwewasa anti nze mu kukwata kwange kitegeeza bw'obanga osazeewo okukola kubanga bantu bakulu omanyi waliwo ebintu byebayita ebyokwerimba okwerimba kintu kibimbulamu osobola okubeera nga ng'ogamba abaana nti temweyagala naye nga bwe bannyuka buli muntu agenda wa mulenzi kakati nze olw'okuba nti manyi nti bantu bakulu nze ŋŋamba nti dayita waategedde mu mwezi gw'okubiri tugenda kwambala kanzu nti kanzu tugenda kwambala yaani nti njagala Tina I'm okay with it kubanga nkimanyi bw'onoofuna Tina n'akitegeera nti is your lover nga n'abantu bakitegedde nti mukyala oba mwami wo tojja kuddamu kwegomba kawala kapya kazemu up arrows ojja kumanya nti nina omuntu era nga byokola tokyaswala gyali wabula ng'okimanyi nti okola ekyo ekigattako igwe ne Tinawo kubanga ekyo gamba nti abantu nze mbiwulira oluusi nga abantu batulimbalimba naye ekyamazima it's a lie because abantu babe beyagala olw'okuba nti firimu nagwo mulimu ekibi ekibaawo kwekwenda n'okwana leero ono ekya n'okwana oli ne tutuuka okuwa siini olw'okuba nti wanyiziza blenda ng'owulira tosobola kuzannya naye kubanga siini gye tukuwadde naye yakweromansinga tosobola kuzannya naye kubanga wamunyiziza oba n'okubanga ddeewo nga ndaba nga neegaanedde watompadde ya romansinga neggo so nga ate bwe kibeera nti muli engaged mukimanyi buli muntu abeera feeri munne ebibuuzo nina bingi naye maama obudde butukutte waliwo wano firimu zino ze tuzannya nga za laavu kati abawala abo ndagamba nze sigenda zannya ebyo nga ndi mu buliri nga neeyambudde ewaka omusajja ajja kungoba how do you naye nga tulaba omuwala yafitingamu eyo part of course eyo tuba tulina kumuleka because in acting tukukubiriza okutegeeza omuntu akulinako obuvunaanyizibwa nti oli mu acting kyonna kyokola omuntu oyo alina okukimanya nti okikola nga waliwo kamera waliwo amataala waliwo badirekita waliwo ani kakati omuntu alowooza ennyo nti waliwo ekyamakulu ekiyinza okukolebwa behind the scene oyo just aba tamanyi bumanya naye tubategeeza okutegeeza abantu baabwe bw'abanga azze ng'ali engaged obanga alina omuntu gwawulira nti amukwatibwako ensonyi ebiseera ebimu tubayita tubanyonnyola nti munaye omuntu ono omulaba wano tubeera naye emabega wano oyinza okulaba mu kamera ng'afulumya ali omu n'omuntu oyo naye emabega tubeerawo abantu bangi tewali nsobi esobola kukola kubaawo Dr. Med nga tunaatera okuggalawo kubanga obudde butokotte musangibwawa tweta namba z'essimu abeetaaze abayagala obeegattako Apparels Entertainment esangibwa Makindye ekifo bakiyita Cooper Gardens Salama Road awo mu kaseera kano tulina firimu yaffe etambula gye twandyagadde abantu buli muntu agenda alabe gyatasaanye okusubwa ezimu ku firimu ze twaleseeyo abantu zibatasaanye okusubwa mwe muli firimu ya .com love kondoza ke tuba tuggalawo nako kozi tuba tuggalawo nga tubanga omuyimbi tubaako kye tulekera abalabi era firimu gy'olya gy'ogambe no gye tuba tuggalawo nayo kati producer abazanyire katini nnyo tuggalawo ne firimu yaffe trending gye bayita Best Mom buli muntu gyatasaanye kulemwa kulabako so gye bayita .com love You've been conniving with people who stole our child. Nasemba yedi okusinkana. He told you sijjukira. I've spoken to you. Ye degree gye twakutuma.
That's a poor boy's reasoning. Bana bawula babaji. Kuko oli muto naye olina ebigambo. I didn't know that you understand so myopic to that extent. Do you want to beat me? I got a guy on Instagram. The guy is cute. He has style. Banangoli hanka simani. Ibintu byasatu n'okusalisamu. Nemwa dokukubirako nkyokki. You just beat me. You see you're going. Aiwe ubajja kusiba mukomera. You rot in jail. Toije nafuna na mtu nobu akujjayo. You're broke. You're poor. Look at yourself. Actually, you're not even a beautiful damage. Only fudge. So abantu baffe tubasaba bw'oba nga bakyaddeyo ku mukutu ezimu ku title zibatalina kubuusa maaso etitle ng'eya .com bakateekemu bakanyumirwe kaali ka film ka love story kalungi nnyo kalungi nnyo buli muntu yandisaanya It's also a series. No, it's not a series, it's a future movie naye nga katambula bulungi buli muntu bw'akalaba kalina embeera gye kamuwa okutegeera kiki kye twali tutegeeza. Okay. Muzaya bugambo ki obwo bwolekera abazannyi n'abo abaagala otandikawo ebibiina? Mu kuwumbawumba abantu baffe bonna tubategeeza nti Up Arrows Entertainment mu kaseera kano eri mu kulikruutinga Eri kuyita abazannyi. Tulina series egenda okukolebwa mu kaseera katini nnyo okuva kati naye olw'okuba nti yeetaaga abazannyi ab'enjawulo characters so twasazeewo tukikole ne public way tutegeeze abo bonna abaliyo nga balina bandyetaaze okukozesa omukisa guno mu kaseera kano bulijjo tetubayita officially naye tubayise kubanga twetaaga bangi mukko so buli yenna ali eyo nga yalyetaaze okuba nga abeera engaged mu series eno waddembe okututuukirira ku ofisi zaffe ku Cooper Gardens e Makindye oba okutukubirako ku namba yaffe 0703 063 438 0703 063 438. Tebalina bisaanizo bye balina kujja nabyo. Ebisaanyizo ebiseera ebisinga twetaaga commitment ya muntu. Commitment ya muntu kasita abanga ali serious ebisigadde ebisaanizo ye muntu. Oh, so in short you focus on talent. Yes, focus on talent. Omuntu kasita abeeranga tumaze okumuzuulamu ekyo kitulowooza nti ajja kituwa ebisigadde byonna tuba tusobola okubimanaginga. Kale sibulaka be tutambudde nabo kuva we tutandikidde nga batutimize live batumire nako kuba bangi batulaba. Yes, abantu baffe tukimanyi bangi nnyo abantu baffe okuva e Mubende Kasanda abantu baffe okuva e Kampala okuva mu bitundu by'enjawulo okuva e Dubai n'ebitundu byonna kimanyi bangi kwebali batusuubiza okubanga bajja kunyumirwa nnyo emboozi yaffe era tubasuubiza nti mwongere okugenda ku mukutu Living Arts Uganda musubscribinge musharinge wakono munyumirwe emboozi nyingi gye ziri. Yes, nnyo. Ziri nyingi nnyo ffe tubeerayo oluusi nga tulaba naffe bannaffe bakyaza ne tunyumirwa so namwe mugendeyo pozi n'ekirala abantu baffe mwenna olwaleero firimu eyakateebwa ku mukutu gwa Up Arrows Entertainment eyitibwa Best Mom. Best Mom gye tugenda okugalawo nayo tubakubiriza waalisaanye buli muntu yenna alina amanyi nti wazaalibwa ekitonde ekikazi okulaba ku firimu gye bayita Best Mom. Ebisingawo ojja commentinga ojja kulayikinga ojja kunyumirwa atosharinge ogambeko ne bani mami tomutumiddeeko omukulayo akutulabiririra mukyala wange omulungi mukyala wange omulungi mutumirako gyali muleseeyo era kyemanyi naye kwali alaba Madam Florence my beautiful abaana bange bonna mbatumirako bamemba bange aba Up Arrows Frank Roots Big Vessel the Master of Dancehall Inspector Gita Paula K bonna kwebali n'abalala bangi nnyo bamemba baffe be tutambula nabo mu Up Arrows ne bafani baffe bonna abatwagala ebbanga lyonna tubakubiriza mwongere okwagala Up Arrows mugiwe emirimu Up Arrows ekola eyimba ku mikolo egy'enjawulo etraininga amasomero abantu abagala okuyiga bintu bingi nnyo byetukola ate nga tukola firimu esinga okubeera nga nnyuvu n'okunyumira bannayuganda.
kale twetukyaziza director okuva mu Up Arrows Entertainment bw'ayagala firimu ennungi eziwooma ezinyuma okulaba akubulidde wozisanga agenda ku YouTube ku mukutu gyonna gy'owulira gy'oyagala oteekemu Up Arrows Entertainment ogenda bolaba firimu nnyingi oba nange ava wano wenvira wano epapa ntuukira ku ezo firimu kuziraba tojjanga okwo kwebaza beera bulungi olwokuna tulina muyimbi agenda tukuba muzika naye tubadde ne director. Subscribe and watch it and enjoy. See you. Era nga tolekedde nate okuva mu Up Arrows Entertainment bannaffe abo ba Up Arrows Entertainment okubeera nga banyweza nate ntaddeko mu bulambalamu okuva mu Silvers Production nakawuka Matrix Studios, Up Arrows Entertainment and Matrix Studios presents etandise bagiyise best mom oba maama asinga Nijjala okubwongo obwo oyinza otya okuddira n'ompa kyayi afaanako kyayi okutalina kyakuwa zino kyayi sijja kusobola munywa naye taata mwoyo kunze naawe obuvunaanyizibwa bwange buvunaanyizibwa bwali gwe tosobola kulaba tulina okuliira kunywa okunywa kyayi nga tulina ekyokulya olaba naye kyayiwo kijja kuba kati gwe toyinza kutabula kyayi afaana bwati at least walibadde oŋŋamba taata mwoke tugulireyo ekyokulya ekyo nakyo naye kitegeera kaati damulire ewuwe si yalekeza akameeza si yagula emmere si yagula ebyokunywera ku kyayi n'ebyokunywera ku kyayi agamba mukazi kakati ani awasaani kino kibeera nga kuba osobola okubeera yala ennaku 2-3 n'omala n'ofuna omukazi n'azannyawo paati awo naye okubeera nga buli kaseera omukazi yagula emmere yagula ekyenkya yagula buli kimu ewaka omukazi kitegeeza aba yakuwasa automatically oba muwase wajjo omwana bamugobye ku ssomero school fees bazibanja nga bwomanya sente z'ennaku zino tuzinoonyeza mu kiwatonga amazina n'okubira mukwano gwe Kibirango n'omugaa Kibirango sokoleete kumyono ligende ku ssomero Kibirango n'agaana nange nkyali yalalinda mu bulaaza ebintu moduro ng'eyo